bale mbaniriza akadde kano muli mutya mwenna mwasibye mutya abagifollowinga bagita Fad TV ugi amawulire mbanaga bagatambula okwotula eggwanga lyattu Uganda era mbebaza mwenna basubscribinga ne munyiga kale nti mwakola kyamaanyi updates mba nazo each and every single day ngugamba nti comment section weeryawo soko ntera obubaka mu comment section ate oselenga ogifollowinga ewa speaker parliament manyanga eyaliko speaker parliament Rebecca alitwala Kadaga embeera ye babase nnungi oba kyekyaluka ku mukyalo ono tewali amanya abasinga bagamba nti obutwa abala bagamba mbu myaka niba myaka gyannabaki enkadi wayenga aba akaddiye bubi dengera bwafaanana omukyalo nabasinga bagamba nti alabika alina ebirwadde ebimukola ki ebimunyuunyuuta munda muli naye omukazi akogaggwawo ekimba ekimuluma simanyi oba kinaamulekera obulamu kuba ekyamazima buli lunaku olukya akogga bukozi ekimuluma tewali akimanyi ekyamazima tewali akimanyi naye nga bambi si birungi ku sayidi ye ddala kituufu bamuwa butwa oba alina ebirwadde ebimunyuunyuuta munda muli oba alinamu ebirwadde bye ebikola ki ebyattuka oba oliawo ng'ali alina eddagala lyakozesa n'alivaako akati kiki ekiyinza okuba nga kiruma speaker alitwala Kadaga abasinga bavayo nga bagamba nti oba oliawo palamenti tefuddeeyo okuba nti nefa ku mukyalo ono ate nga oba oliawo yaliko ku speaker wa palamenti bandibadde bamufaako bamufunira obujjanjabi obw'enjawulo kubanga ndowooza bo bayinza okulaba palamenti nga bwebeerera abasipiika ng'atambula akyala gy'abaagala okugenda balowooza nti mulamu naye nti omukyala mulwadde era abasinga bagamba nti palamenti ekoze eki terazeeyo kufaayo tefuddeeyo teraze kufaayo konna eri eyaliko sipiika wa palamenti Rebecca alitwala Kadaga ekyamazima omukazi nanga aneewuunyisa omukazi lengera gwe bwafaanana mazima ddala lengera gino myaka kweri ng'aba akaddiye bulala yali alabika bulungi naye baaba si yooli Kadaga ow'edda ndowooza olengera bwe yali afaanana bw'atyo bwe yali afaanana ne kakati saano bw'omutunulako muntu wange toyoya oba kiki oba butwa omanyi obutwa bwa bika bingi nnyo bwa types nnyingi nnyo obutwa nga omuntu bw'omusaanyawo mpolampola ajja kubeerawo emyaka n'emyaka oba olusinga omu bujja kukuutira mwaka nga gumu ngeri omwaka gumu kasita guwera toguwona nga bugenda bukudamaginga mpolampola eri obumu nga bwa mwezi gumu eri obumu nga bwa wiiki emu bigambo obutwa mbu bungi nnyo naye nze neewuunya abakola obutwa nga kimanyi nti obutwa bugenda saanya obulamu bw'abantu mazima ddala kyokka nti ne butambula ne waba butunona butunda ku butale ne bakampuni ezibukolera ddala naye nga bugenda kusaanyawo bantu asaanyawo gwe n'okoza ensi yatabuka ensi yafuukuuka naye nga sigambe nti Rebecca bamuwa butwa naye kiki ekiyinza okuba nga kimuluma omugosibya kiyinza okuba kiki embeera ebambi yo si nnungi mukazi wattu ayinza okuba ng'atambula ng'akola bulungi ebintu naye embeera yo terikkiriya tali bulungi Katonda amuyambe asobola okuba nga baba asimatuka ekimbe kino oba kiyimbe oba kiki byebitambulatambula kadde kano ku social media bagita Fad TV ugi bongedde okuba nga basharinga ebifaananyi bino okuba nga babitambuza ekyamazima lw'omulabyo olwaleero luddamu okumulaba si bw'aba afaanana ate baba yasajjuse obusajjusi aba yeeyongeddeko okugamba okufuukuuka n'okogga bw'omulaba olwaleero ku lwokusatu olwokuna oba olwokutaano si bw'abeera ate bw'omulaba ku lwokuna ku lwokutaano si bw'abeera kugamba agenda akogga bukozi yeetolako bwetozi mpola bw'atyo lw'omulabe leero si ojja okumulaba enkya nga bw'afaanana ajja kuba akyuseemukko mbagala nnyo mwene mwongere okuba nga mufollowinga Fad TV ugi kusaneke BTV ugi kusaneke RTV Uganda n'ondoozi omulengere laba omukazi yali anyirira amata obuta laba bw'afaanana yenna akoze nsigamba wa myaka 10 ninga emyaka 10 talinagiweza ono omukazi
n'ekyenda sisuubira nti yakiwezezza 9, sisuubira nti yawezezza emyaka 9. Muneebyo bagita Falitivyogi mwongere okuba nga mumusabira eyaliko sipiika wa paalamenti Kadaga asobola okuba nga aterera. Mbaye bulungi, mwera mbagala nnyo.